nga buli group erina enkola yaayo era abamanyi n'abakugu babeera batubuulira obusiraamu kyebuli batulaga nti Islam is a culture. Obusiraamu nnono, obusiraamu nkola. Oluvannyuma lw'abantu buli omu yava okubeera n'enkola yeewaabwe, Allah jalla jalaaluhu yatuleetera ennono oba culture eri universal ng'egatta buli nnono yonna erimu ensa ate n'etusuuza buli nkola yonna etalimu nsa. Allah subhanahu wa ta'ala yatuleetera obusiraamu bunene okututeerawo kyewandiise neutral ground, enkola eya wakati gye tunaawangaaliramu ng'abantu. Tulina ebika eby'abantu abava mu bunyomero oba mu mpuya ez'enjawulo. Tulina bannaffe Abanyankole, tulina Abaganda, tulina Bateeso, tulina. Naye kino kitegeera okuva leero katwogere ku sayidi eyaffe gye tumanyi obulungi eya Buganda. Teriyo kikolwa kiri oba nnono eri mu Buganda okujjako ojja kukisanga somewhere mu Busiraamu enkola zaawukane. Ekyo nno kitutegeeza nti omuntu asobola okulivinga ng'Omuganda nga tagattiddwako kintu kirala kyonna, n'alivinga obulamu bwe paka wava mu nsi. Olinayo ky'omanyi nga Busiraamu bwe kiri ng'Obuganda tekiriimu, nga kirina engeri nga tekirina kikifaanana mu nnono zaffe Abaganda. Olinayo ekintu kyonna ky'omanyi kyetuwandigambye nti tujja kukimiisinga okubeera nga tekikola ki, okubeera nga mu Buganda tetukirina. Kakuwa ekyokulabirako, mu Buganda tulina okuwasa n'empisa y'okuwasa n'ennono z'okuwasa n'okuwasa engeri gyekukolebwamu. Mu Buganda tulina omukolo ogw'okwalula omwana azaalibwa omu n'ababiri. Nga bw'olaba neeno mu Busiraamu mu Sharia bwe tulina omukolo oguyitibwa akiika. Obusiraamu bulina enteekateeka y'omuntu ng'afudde n'ebimukolebwako. Ne mu Buganda tulina enkola ekolebwa ku muntu ng'akoze atya, ng'afudde. Obuganda bulina endera y'omwana n'Obusiraamu bulina endera yaki. Bino bibaleetera okubalaga nti zino cultures bbiri, Obusiraamu naki. Era obeera ng'ofunye omukisa n'obeera bantu abasoma ebitabo bya Buganda, ojja kulaba nga waliwo ekitabo ekiraga ennono za Buganda nga buziyita eddiini y'Abaganda kubanga yenkola yaabwe. Mu Buganda tulina emikolo egikolebwa ku mwana omuwala akuze kyebayita okwekona akagere, waliwo ebimukolebwako. Mu Busiraamu nabo waliwo ebisomesebwa ku mwana akuze omuwala. Mu Buganda tulina emikolo egikolebwa ng'omwana omuwala afumbirwa. Ne mu Busiraamu tulina ebisomesebwa ebikolebwa omwana omuwala ng'akola atya, Hassan agenda okufumbirwa. Obuganda tebwakoma awo, bwali so wide bwatuuka n'omuntu ng'afudde. Mukimanyi nti nno mu Buganda tulina obusika n'Obusiraamu bulina obusika.
ekyo nno kitegeera omuntu Allah gwawadde okutegerera waggulu nti omuntu asazeewo okulivinga ng'omuganda nga talina attachment ndala yonna asobola okuwangala obulamu bwe paka wava mu nsi. Naye omuntu bw'amala okutunuulira culture z'ewaabwe, tuli ffenna wamye batubulizeewo bulungi, omuntu oluvannyuma lw'okutunuulira n'okwetegereza n'okusengejja ennono gy'ava, twetoloolere nnyo ku baganda kubanga ennamba esinga obunene kyetuli, naye gwe atali teekawo ewammwe gyokola otya gy'ova. Oluvannyuma omuntu okwetoolooza ebirowoozo bye n'amagezi ge n'obukugu bwe n'okunoonyereza ku Buganda n'enkola yaabwo n'ennono zaabwo, akizuula nti Obuganda tebuli complete, nti Obuganda si buki, si bujjuvu, bulinamu obwetaavu bw'ennongoosereza, waliwo ebitajjula mu bwo, waliwo ebyabulamu. Kyekiyimiriza omuntu ng'amaze okwetooloola ennono ezo n'avaamu ekigambo ekigamba nti nsaze eddiiro. Salaamu aleikum. Abantu bano wetuli wewatawaanya abantu, era Allah bwakuba n'otegeerawo ebikutawaanya bigenda kendeera ku kigambo kyenzikiriza. Omuntu ayimirira misana with a sound mind ng'ategeera bulungi era nga takakiddwa, n'agamba nti nsaze eddiiro. Ekitegeezebwa n'okusiramuka kitegeeza muntu kusala ki? Kusala ddiiro. Era tujja kitegeera nnyo ku byokulabira kwe tugenda okulaba mu maaso awo nti omuntu okusiramuka aba asaze eddiiro. Mu lulimi Olungereza abakola Islam ku levels ez'enjawulo bwe baali batunnyonnyola definition y'ekigambo Islam batugamba nti Islam is a total submission to the will of Allah. Ekyokubiri ne batuwa definition egamba nti Islam is a complete way of life. Okujjako ng'Olungereza bwe lukutawaanyiza, naye ebigambo ebyo bimalira omuntu okukkiriza n'okukakasa nti ngenza okutunuulira byendimu emabega byonna nga byetaaga ennongoosereza, ate naye ndaba obulamu obuteetaaga nnongoosereza, obujjuvu nga bwe buki? Obusiraamu. The definitions ezebbiri ze tulabye nti what is Islam? Islam is a complete way of life. Obusiraamu bwe bulamu obujjuvu obuteetaaga nnongoosereza. Obusiraamu bwe bulamu obujja okubeeramu buli ansa ya buli kibuuzo ky'ogenda okwebuuza, ate kikunnyonnyolwe kitereere mu ntegeerayo ey'obuntu. Oleme kukkiriza bukkiriza, naye okkirize nga mu butuufu omutima gwo owulira gusaanidde okukola gutya? Okukkiriza. Lwaki? Obuuza ensonga oba institution evunaanyizibwa ku bulamu obujjuvu. Ekyokubiri, Islam is a total submission to the will of Allah. Obusiraamu kitegeeza omuntu okuwanika n'asuulawo n'alekawo ne yeegaana buli kyonna kyabaddeko era kyabaddemu, kyonna awatali kusigazaayo, to the will of Allah, ne yeekwata ku ebyo byokka Mungu by'ayagala mu nzikiriza y'Obuyisiraamu. Ebyo bwe tutaabitegeera bye bitutawaanya. Ebyo tutabitegeera nga tuyingira Obusiraamu bineenu, leero essaawa zino bye bitutawaanya ne bitutugga. Omuntu n'abaako wagetinze stark nga tamanyi wakudda, ngende mu nnono, ngende mu Busiraamu, ate Obusiraamu tugamba, ate tuli bwe tuti, ate kino, wakuba teyategeera kye yayingira ne definition yaakyo n'amakulu gaakyo teyagategeera. Abooluganda balungi, omuntu oluvannyuma lw'okugamba nti nsiramuse
asuulawo byonna byabaddemu. Oluvannyuma lw'okuyingira Obusiraamu ne busigala nga bwe bumutegeerera bwokka, awatali kirala kyonna kimutegeerera kitali Busiraamu. Engeri y'okubiri, alina ennono z'agenda okusanga mu Busiraamu gy'alaze, naye nga n'eri gye yatunudde nga si wajjuvu zibaddeyo, ezimu nga zikolebwa ddala nga bwe zibadde zikolebwa eri gy'avudde, ezimu nga zirinamu nk'enjawulo. Nga bw'olaba okuwasa mu Busiraamu ojja kusangayo ne mu nkola ya Buganda ojja kukola ki? Waliwo ebijja okukwatagana, ng'okuba nti tokkirizibwa kuwasa baluganda omuntu gw'ozaalibwa naye ow'omusaayi, ne mu Busiraamu ojja kusangamu. Naye ate olina abantu b'Obuganda bwe bujja okuba nga bugamba nti abo ba muzizo gy'oli, naye ate nga eno gy'olaze mu Busiraamu, bo Obusiraamu bugamba nti si ba muzizo, tebakuzira. Kati mu mbeera eyo gy'olaba eyo, ojja kusangayo n'ebintu ebiriibwa mu Busiraamu nga ne mu Buganda biriibwa, era osangeyo ebintu ebitaliibwa mu Busiraamu naye ate nga mu Buganda biriibwa. And the inverse is true. Olina byojja okusangayo mu Busiraamu nga biriibwa ate nga mu Buganda tebikola ki? Awo wagenda okwawula abalenzi muki? Mu basajja. Lwaki? Bwe tugenda okukakasiza wasala eddiiro oba tunaba, wasiramuka oba tunaba, ate ntya anti tugenda kugamba nti Obusiraamu omuntu nga bamuyita katongole alye ente mu buki? Mu Busiraamu erinnya lye bamuyitani? Katongole. Mu Busiraamu talinabyo omuntu yenna amukuba ku mukono ebbanga litukakasa nti ente eno temukosa. Kuba waliwo omuntu agamba nti bwenje ekintu bwe kiti omubiri guyiwa ebirogologo n'ebirala nsesema n'ebirala, naga nti terina kyenkola. Obusiraamu nga bugamba nti gikola otya? Girye. Kuba terina kyenkola otya? Ate ne tufunayo omuntu ali eno gye wava, gy'otugamba nti wava naye gye tutakakasa oba wavaayo ba tewakola ki? Ye najja nagamba nti tolyanga ki? Tulyanga ente. Kyogenda okwanukula kyekigenda okutulaga esayidi entuufu gyokola ki? Gyoliko. Ekyokulabirako kyangu nnyo, ekiteetaaga na rocket science. Tulina munywanyi waffe wano tuwangadde naye bwana John tujja baneeno ne tusaala ne tusoma okumala ekiseera. Akolaganye ne ba Boston baneeno we bamuyambako, bamusindika mu byenfuna mu biki paka wagamba naye haji kimala. Muli bantu balungi Abayisiraamu. Nsiramusi nga guva mu muzannyo ogera bino ebyeno ng'oli excited okakasa nti ye tugende mu muzikiti nti tugende ng'ajja nga tusaala ng'aleeta shahada ng'aweebwa n'erinnya ery'Obusiraamu n'enkofiira ng'atandika okujja ngaokola ki? Kusaala. Nga tumwana erinnya ery'Obusiraamu tumuwadde erinnya Yusufu, etukyamwita bwana Yosefu oba John. Allah jalla jalaalu n'amuwangaza n'amuwaayo ezzadde, abadde musajja mukristaayo. Bw'amuwa ezzadde ne tumaliza neno okusaala tuba tugenda naga sabayo eddakiika muwali mutye salaamu aleikum. Alaikum salaamu. Nze muganda wange Yusufu tumumanyi obulungi nti essebo tibannange mbategeeza Allah yatuwadde ekyengera mu byengera ebinene, yatuwadde ezzadde batuwatakibira Allahu akbar. Ajja tube tulindiridde ebbanga okuzaala tubadde tumaze emyaka 5 naye Allah yatuwadde ki? Era olw'essande luno wiiki eno badde mbasaba mwenna okutandikira ku imaamu omwazinyine n'akakiiko n'abasaaze ba wano baganda bange mujje tujagamize wamu Katonda tuwaki tusalire omwana kino akiika. Omwana tugenda musalira ki? Akiika. Alhamdulillah eno eprogramu bwetu egenda otambula eyakiika
egenda tambula etya. Faza Yohana Nsubuga agenda kutandika n'ekitambiro ky'emmisa ku makya nnyo ku ssaawa 2. bwe tunaamaliriza ku ssaawa 4 tujja kubaayo ne saaviisi y'okusembera. Ku ssaawa 7 Faaza atuwa ekitambiro ky'emmisa n'okusabira emmere yaffe, then ku ssaawa 8 zennyini abatize omwana. Otumaliriza omubatiza tulye ekyemisana kyaffe mbate tugende. Tujja kusaala ssaawa 8 mbate tugende. Tuli ffenna abooluganda nga tugamba bwana Yusufu olina byotandisa okukozesa ate nti wasanze ku kyayi ayo kyanakuwa ku kyayi sinakinani ena kyayi yakwokeza nti tewali tyate lwaki sina buzibu mbayise kwakiika nga tumugamba Yusufu mwami ebyo tebijja kusoboka. Eno Omusiraamu gye wajja teri kubatiza baana na mijiji na bitambiro bya mmisa. Ng'asekamu ng'abuuza Abasiraamu bannange namwe munsobedde. Kati njagala mbuuza omusajja omukulu agi Boston, ye musajja omukulu gwenda bamuzikiti kye. Obusiraamu n'Obukristaayo kyekyasooka mu Uganda. Ye Obusiraamu eno gye najja nenyingira nabuyingira kunsuuza byaffe byange. Atutunuulidde waliwo omuntu question yakubuuza nga si lwa butaba na ansa yaayo naye nga tadizavinga kumubulira ansa wabula okumutunuulira n'amaliriza nga alangiridde anajja mu akiika ajje. Ekitambiro ky'emmisa kijja kubeerayo, wajja kubaayo okusembera ate nekyenderabidde wajja kubaayo n'okulya obugaati. Ayagala ajja tayagala kuleki nakwata n'engatto ze n'atoola salaamu n'atambula n'akola atya Uganda afuna Joseph Yusuf asoma ddiini akyali mu ddiini enkadde. Wano njagala kutegeerewo akyali mu Kristaayo. Lwaki yajja misana n'atugamba nti nsaze eki? Nsaze eddiiro. Okusala kw'eddiiro kitegeeza eno gyazze we wagenda okutegeerera obulamu bwe n'ekiseera kye kisigaddeyo. Takkirizibwa kuddamu kutujuliza byawa. Wawulira ng'abimisi ng'atambula akola atya? Addeyo gy'ava kuba teri yamugjayo namuggo, ate teri yamugjayo gwa mpaka, ate teri yamusindiikiriza, ate n'eri gye yali yalivinga obulamu bwe twamufuna musajja mukulu. Tuli ffenna kakati bw'alabanga eno tewasobola kumufuga kubeera nti watambuza obulamu bwe atulabyeko nyakola atya? Tambuliddayo. Ekyokubiri tetumwetaaga kutugamba mu buntu nti nze naddayo, wabula ebikolwa bye n'ebigambo bye bitumala abagezi okutegeera nti si waawa si weeno. Era Abasiraamu bayogereddemu ebigambo ebyo, ffenna twogera ntugamba nti bannange omukulu oyo tumwegendereze yandibanga alina ebibyo byatumuunyamu n'ekyamazima si muki ekyo ekiyitibwa okusiramu kye bayita total submission, okuwanika newejjako n'osuulawo buli kyonna n'osigaza eki. Allah yagamba ki? Allah ayagala ki? Allah ayagala ki? Kagende n'ekyo. Bale tuli ffenna n'ebika byaffe n'ennono zaffe webikola bitya? Wallahi webifaanana. Bw'oba wasiramuka tuli ffenna kkiriza Obusiraamu bukutegeerere, kubanga teriyo kyogenda kwetaaga okugjako Obusiraamu bukiinako ansira mwekiri. Bwe kakutanda ne wabaawo Obusiraamu kye bukugamba nti enkola yakyo erina kuba bweti, ate gwe n'otujuliza emabega gy'otugamba gye wava naye ng'otulaga nti omwoyo n'omutima n'omukwano kukyaliwa. Kabonero kankukunala akalaga nti tovangayo okyakola ki? Kyali. Saba Allah tuyambe.
nange okumanya ebintu bino byangu byakutegeera Allah atuleetera ebyokulabira tulina munnaffe twawangala naye mu busiraamu nga tumwesiimisa era nga haadi naye alina ekigambo kyayogera nga ali kumpi kusinkana mumuwe ekyalaga ensi nti omukulu ono yandibanga eno teyajja ati munange yali yakulira ekika kyabengeye nakireka mu biwandiiko nemubigambo nti bwe mbanga nfudde temunkolangako emikolo gyonna okuggyako amaziika gange n'emikolo eginkolebwangako gibeere emikolo gyenkola ya Buganda n'ennono zaabo. Era munange Allah bwe yamujjirula bamusiba mu mbugo bakikumumeka yamusimira kabuli nga nnene bulungi ayagala kwekana muzikiti munene nga mu kilo zaalimu omuntu tasobola mwetikka era basobola emusolo ne bamuteeka mu kabuli nga nnene ng'agundiize bwati tuli ffenna ne bamukola batya ne bamuziika. Ekyo kyayongera otulaga nti omuntu asobola n'okusala waziikibwa mu Buganda nga tewali sekadde n'omu oba munnaddiini yadde n'omu era n'aziikibwa. Era ekyo kyeyakola kyatulaga nti yandibanga teyasala ddiiro yandibanga eno teyajja omwoyo gwamuli eri era eri ye waali ewaka okusinga obusiraamu. Ebyo bitutawaanya kwa butategeera kye tuyingiddemu. Teri muntu gwe bateekako kambe nti yingira obusiraamu ne gwe bakateekako olw'emyaka nti wali okyali wansi wa bulabirizi bw'abakadde bw'ensonga lwaki wasiramuka oli musiraamu. Essaawa zino kati okuze olina kubeera mu busiraamu bwo out of your will nga weeyagalidde. Senga otunulamu ng'olina kyolaba ekijjuvu ekisinga obusiraamu okubirizibwa okubeera mu ekyo kubanga n'onaabeera mu busiraamu era omwoyo gujja kumaliriza kukuze ku kiri kyosinga okukola ki kyosinga okwagala. Nyongera okubajjukiza nti bannange okwewaayo kwaffe ekyokubiri byonna ebiri mu nsi ebitali busiraamu bikendeevu byetaaga ennongosereza. Ngenza okulaba ngaekijjuvu busiraamu nebuyingira. Okuyingirako obusiraamu kitegeeza nti byonna byobaddemu ne byobadde okola obisuddewo n'olekera obusiraamu bukole butya bukulamule bukutegeerere bukulembere. Obeera ngaekyo kikoze obeera nga wamazima tobanga munnanfuusi. Kyovula waliwo omukyalo omu namwagala ekikola kyeyakola nakyagala. Bamulonda akulire abasamize n'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga lyattu Uganda wano mu Central mu Buganda okulaga nti kyagenzeemu kikulu era kyetaaga ennono ez'enjawulo. Baamukolera omukolo ogweyawulidde gwe bayita omukolo ogw'okuzaayo erinnya. Ekyo kyanneewunyisa nga linnya kiryazaayo nazaayo erinnya lye yalina mu mannya ge yalinamu erinnya ly'obusiraamu. Bwe mba serabidde erinnya eryo lyali Farida. Ne bamukolera omukolo nga waliwo n'abajulizi n'abakamera okwejjako n'okuzaayo erinnya Farida n'alyejjako n'ayogera misana tejjali linnya lyange era terinkwatako n'asigaza amannya g'ennono ne Buganda. Ekyo nno abalabira okungulu balowooza zaayo linnya kumbe yali adinawusinga ddiini ya busiraamu tisigenda kusaavinga ddiini meka bbiri. Era leero buli kyakola eky'obusawuzi ekikoonagana n'enzikiriza y'obusiraamu teri yali amunenyezaako. Lwaki? Yayogera misana ng'ensi yonna eraba n'akola n'omukolo ogudinawusinga obuki naffe bwe twandifaananye bwe twandirabye nga tetujja kusobola kulekayo
ebyo byonna ebikolebwa mu nnono zaffe gye tuva ez'enjawulo nga tetusobola kulekayo ebyo obusiraamu bye batugamba tulekeyo, twandize misana ne tulangirira nti bannange obusiraamu butulemye, tukomyewo eka. Teryajja kunenya, atujja kuwangaala, abaana ojja bazaala, ojja kufumbiza abaana mu nkola eyo nnono, ojja kuziika mu nnono, na buli kimu ojja kikola ki? Ojja kikola. Wabula gwe manya nti mbasiraamu tokola ki? Tolimu. Waliwo ekintu kye mbadde nga neebuuza ebbanga ddene, nga neebuuza abawalimu lwaki bakuba nnyo ekintu ky'eddwa za 40 ne bakikuba olukuba lw'olabanga olususse? Munange nakitegedde jjojjozo, abawalimu abo batuufu ate nnyo. Ebitundu 95 ku buli 100, quote me well, ebitundu 95 ku buli 100 eby'abasiraamu abakola amaddwa ga 40, strictly amaddwa ga 40, omuntu ng'akoze atya ng'afudde ekiro ekikeesa olunaku lw'ejjuma oba amakya g'eddwa, basooka kusamira. Kiddamu, basooka kukola mikolo gya kusamira ekiro bwe bayita olumbe mu Buganda, olutalinaako dibeeti yonna na muntu yenna ayogerera obusiraamu nga kyayogerera akimanyi, okujjako ffenna tukkaanya ekigambo kimu, olumbe Oluganda terukkirizibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Naye abantu bangi abeerimbika mu busiraamu ne bateekayo amadwalo, essaawa bwe ziwera 6, abawalimu babeerawo nga basoma ekiro ekitutwala ku lunaku lw'eddwa, ne basoma okuva 2, abamu 1, ne batuuka mu 6. Omukulu w'ekika mu famire n'agamba nti bana abantu tubaleke beebakemu. Ssaawa nga 7-8 abantu bonna nga bebasa, abamu nga bagenzi. Ku ssaawa 9 ne 10 bazuukusa ab'ensonga nga be baana b'omugenzi oba bba oba mukyala we, ne bakola emikolo egy'ennono, naye ng'emikolo egyo gikoonagana n'eddiini yaffe. Ku makya ne batimba abantu ebbula nti waliyo eddwa, kumbe basoose kusamira. Ekintu ekyangwa ennyo ekitanditumenye, bw'olabanga nga kalikyazizeewa mu zikuluma nnyo zonna, tolina gy'osobola kutadde eddiini gambye gite, obusiraamu bwagaza ki? Salaamu alaikum. Kiki kyoyagaza obusiraamu? Kiki kyolaba kyogenda omisinga mu busiraamu? Honestly, omuntu ng'awangadde nga Muganda atayongerwako kirala, kiki oba omisinga mu busiraamu? Era mulamu bwe kiki kyogenda omisinga? Teriyo kyogenda omisinga. Buli kyonna kyonaawuza mu busiraamu, eno mu Buganda mwekiri n'enkolebwa yaakyo, butukubiriza okuyunga eŋŋanda Obuganda, ne butukubiriza okuza abaana mu mpisa. Obuganda ne butukubiriza okugulumiza omugenyi. Obuganda ne butukubiriza okuliisa abantu, okulabirira abanaku, okusenza abagwira. Obuganda butukubiriza. Obusiraamu bwagaza ki? Okujjako okwagala okwogeza ku bantu, wangaalira Buganda bukumala. Obusiraamu buleke. Mu Buganda mulimu okusinza kwamu. Obuganda bulina bakatonda, ab'ensozi, ab'enzaalo, ab'amayanja, bakatonda ab'okuyigga. Buli condition gy'onatuukamu ojja kufuna ansa yaabo ng'ogifunira mu ki? Mu Buganda tojja kuvundira kungulu, ojja kuziikibwa mu ngeri y'ennono. Tolina kyogenda kumiisinga, n'olwekyo sigala eno nga teri akugambako, era teri muntu ajja kujja kugambeko.
naye bw'osalawo nti ensiramuse kkiriza eno gyozze wakole watya wakutegeerere totuza mu byamabega. Ebintu bino byangu byakutegeera lwakuba tubimakinga so complicated. Gavumenti yaffe ennungi ewa abantu omukisa ababadde mu kusekeeterera gavumenti ebiko n'okugirwanyisa baweebwa omukisa okujja okufuna kye bayita asylum. Bw'ova gy'obadde olwanyisiza gavumenti n'osala eddiiro n'ojja ne weeyunga ku gavumenti eriko kati noga nti bannaye tubadde tulwanyisa gavumenti yaffe naye nagenza okulaba nalabye ekitangaala n'obulungi bw'ensi yaffe n'okulaakulana kwayo nga buli mu kweyunga nakukolagana na gavumenti bakwaniriza ne bakuwa professional immunity nga tokwatwako. Waliwo n'akasiima akakuweebwa webale butatukaluubiriza webalera butatabangula mirembe. Ekiddirira kwe kukuwa manifesto etambulirako gavumenti gy'oyingiddemu era n'otegeezebwa nti wano tetutta bantu. Teryakkirizibwa kukwata mukazi wa mpaka. Omukazi oba oyogedde naye n'akwagala kutwala ewaabwe akwanjula ey'omuwase ng'ebyo bye mubaddemu eri gye mubadde nti gw'olaba omukazi yenna gw'olabye ovumbikiriza muvumbikirize bw'ati aba afuuse mukyalawo. Eno gyozze si enkola yaayo. Ekyokubiri, eno gyozze amateeka agakufuga ga demokrasiya. Teri muntu ali exempted nga tavunaanwa. Buli muntu yenkana omulala. Anaayikiriza omunafu ajja kuvunaanibwa ne wanaba kuranka ki nga wamajjo oba waki. Bw'oba mala okubikusomera ng'otandika okulivinga mu gavumenti eriko. Wabula we wayita ekiseera ate ng'otula ne bakamaabo ku mmeeza ng'oba naawuliza bye mwakolanga ebyemabega ngoga nti ndabye wane n'abakazi nze nenjagalako omu ate kakati muvumbikiriza omwetwalira ate baŋŋamba muno tutokkirizibwa ate omala genda waabwe ate osasule ente ate bamukuwe kati fferinga gye twalinga tukola bwe tutyo. Tukuddamu ekigambo eki oba eri omutima gukyali eridde ddayo gye wakola otya gyewava. Bw'oba okakasa wajja eno wasala eddiiro ago ge mateeka agafuga eno. It is a free will. Oliwaddemu okuddayo oba oliwaddemu okunyweza kino kyokola otya kyewayingira. Obusiraamu balinge tuleme kutawaana. Ate tekiri ku Buganda yokka, kiri ku buli tribe yonna. Omugisu gy'oli mulimu ku bintu obusiraamu bye buvumirira, ennono ze buvumirira mu tribes ez'enjawulo. Tugenda mu bagisu ennono y'okusala embalu okujjako omuntu atagendangayo okugiraba. Neffe abaafuna ku mukisa ne tugendayo nga tunoonya okusoma ku nnono z'abantu ab'enjawulo n'enkola yaabwe. Enkola y'abagisu engeri gye basalamu embalu ekoonagana n'ensomesa ey'obusiraamu. Kubanga omuntu bamusala embalu mu lujjudde ekikoonagana n'obusiraamu omuntu wa kitiibwa nga waliwo abafamire n'abatali bafamire, abasajja n'abakyala n'abaana abato, tekikkirizibwa. Ekyokubiri bamuwa emyenge. Ekyokusatu waliwo ebikola obulombolombo bwe bagoberezaako nga bulimu okusamira ate obusiraamu bwe bwajja okugjawo. Kati omukolo ogwo gwonna obusiraamu ne bugukuba titegukola gutya. Ne batakomaawo ne bagattako ekigambo ekigamba nti okakasa nti omwami ono awonye alina kuwonera kubamu ku bantu ku baana abawala ababaddewo awo be batukakasa nti kituufu awonye. Ebyo byonna obusiraamu bye bwajja okugobaganya n'okugjawo. Ebikolebwa ku mwana omu tebirina njawulo y'amaanyi ku baana babiri okuggyako enjawulo ejjira mu kusala mbuzi zino ze tusala ku lwa Katonda.
nti oli abadde muwala omu tusala embuzi emu, bano bali babiri bazze lumu, tusala embuzi bbiri, tewali lyongerwako. Ate ennono zaffe Abaganda zirina bingi ebikolebwa nga mukolo munene nnyo, era olw'obunene bwagwo n'amawummukira n'agalimu tegukolebwa mu lujjudde na misana, gukolebwa kiro. Obusiraamu ne bugamba gye wayingira nti ebyo tebikkirizibwa, bireke gye wava, kyekyakuleeta eno, n'ogamba nti nedda nja kubikola kuba ndi Muganda. Obusiraamu oba obulabyeko nnyo, tukutegeeza nti eno toliiyo, okyaliwa, okyali eri gye tubadde tusuubira nti wava, eno tojjanga, amateeka gakulemya ag'eno. Era tuba tukusaba nnyo nti woba ogenze kwolwo olunaku ogenze okwagula abalongo, toddira ddala, beerera ddala ebyo. Era olangirire emisana, ofune n'abakamera, ogambe n'abantu n'ekiko kituuze, wagayizi zizeeyo ku nkola y'owa Buganda, ku ddiini y'abajjajjaffe enkadde. Ebyobusiraamu bisuddewo, oleme kutawaanya abantu, kubanga eno gyozze wali enkola yaayo, negye wava wali enkola yaayo, naye ate enkola yeeri gye wava ya bbeeyi nnyo era nzito nnyo gy'oli okusinga eno gye wajja, ekitegeeza tojjanga. Obwe Busiraamu n'obwangu bwabwo, naye nga bukaluubiriza nnyo omuntu nga tabuwadde budde kubusoma na kubutegeera. Esitatimenti eno bw'ogiwuliranga muntu yenna, ne bw'abanga alina emyaka emeka, omukakasangako nti omuntu oyo ayogera ebintu by'atategeererako ddala. Omuntu bw'avanga mu sitatimenti egamba nti Obusiraamu bwajja butujje ku nnono zaffe, bututeeke ku nnono z'Abawarabu, okakasanga nti omuntu oyo by'ayogera tabitegeera. Lwaki? Teriiyo kintu Allah kye yagaana Abawarabu okuggyako yali akigaana ensi yonna. Kankuwa ekyokulabirako, Abawarabu baali baziza nga bwolaba etuziza mu Buganda. Ab'ekika kya Gundi tebalya kino, ab'Egundi tebalya kino, abagundi tebakola kino, abagundi. Allah subhanahu wa ta'ala nasse etteeka nga abaziyiza, nga taziyiza bo bokka, wabula yaziyiza ensi yonna. Abawarabu balina enkola ng'efaanaganira ddala by 99% ya Buganda. Balina enkola nga waaba agenda okukola n'asanga omukyala addaka, era omukyala n'amubuuza owaka nti ate kyekikutuuseeko, nsanze site 1 ekisiraani ate ngenda enkola eki, nga bw'olabira ddala ekikolebwa mu Buganda nti bw'osanga omukyala oba osanze ekisiraani. Ekyo Allah n'akigaana Abawarabu, n'akigaana Abaganda, n'akigaana na bonna abalina enkola eyo. Abawarabu baalinga tebasikisa baana bawala nga bw'olaba bwe kiri mu Buganda n'ennono zaabwo. Omwana omuwala mu Buganda tasika. Era okumanya Abawarabu be bakamanda bajahiriya b'obubuyabuya mu kalica, balina akagera akagamba nti banu banuuna banuuna, abaana b'abaana baffe abalenzi baana baffe era basika. Gagamba abaana baffe abalenzi batusikira, banu banuuna banuuna, abaana b'abaana baffe abalenzi baana baffe, wa banu banaati, n'abaana b'abaana baffe abawala, banu rijaalu ghayrana, baana b'abasajja be tutamanyi. Ekyo kyekyabalemyanga okubaako omugabo gwe baweebwa nga bakitaabwe bafudde, nga bagamba nti omukyala bw'asikira ekintu eky'obugagga kyonna agenda kumaliriza ng'akitutte mu kika ekitali kika kye, kubanga omwana omuwala ono alina okufumbirwa, gy'afumbiddwa kibenga kye kifuuse ekika kye, kati nga tasika. Babiri mu Buganda exactly nga wetukirina mu Buganda. Allah teyabigaana Abawarabu, Allah yabigaana abantu bonna. Era eddiini eno gye tulimu si ddiini y'Abawarabu, ddiini y'abantu bansi yonna. Era kalica y'Obusiraamu si kalica y'Abawarabu. Allah yagissa mu Bawarabu oluvannyuma lw'okuvunda mu kalica yaabwe eyasukka. Obuvundu bwa kalica yaabwe ne busaasaanira ensi.
Allah n'atusaamu kalikyemu ejjudde empisa n'ensa. Tuve ku nkola endala zonna tudde ku nkola emu. Kyova olaba buli nkola, buli nnono, buli mpisa eri mu nnono zaffe gye tuva ng'ekuuma ensa z'omuntu mu Busiraamu ojja gisangayo. Ate buli nkola etaliimu nsa Obusiraamu bujja kugigaana. Ekikulaga nti Obusiraamu ye kalica yokka enzijuvu eteetaaga nnongoosereza. Kalicazi zaffe zonna ezisigadde zirimu ebirumira ebyetaaga okutereezebwa ng'ekibitereeza Busiraamu. Tusaba Allah atuyimirize. Abawarabu balina enkola ekisinga okwonzoga nti Abaganda basoma akatabo k'Abawarabu oba Abawarabu basoma akatabo k'Abaganda. Abawarabu balina enkola ng'omwana ow'amaanyi mu famire yasikira n'akukumba emaali yonna yaba omusika ng'aba omu. Era nga babeera bagabanya emaali tebagabanya baana bonna, mubaamu omwana omu ategeerera emaali y'omugenzi yonna nemuweebwa. Nga bwe kiri exactly mu Buganda, nga bwe kiri mu Buganda, kubanga omusika mu nsika ya Buganda aba omu mu baana n'akukumba emaali yonna. Kankuba ekyewunyisa ekirala, Abawarabu omuntu bwe yafanga omusika ng'asikira emaali n'asikirirako ne bamaama be abakyalimu embavu, oba yenna alondeddwa nti yabasikidde. Mugende mukibuuze mu kalica y'Abasoga. Omwana asobola okusikira emaali nga kitaawe alina maama gw'abadde naye atali maama amuzaala, maama oyo naye asobola omusikira. Oba muganda w'omugenzi senga Allah ajjulula omuntu ng'agenda okumusikira muganda we, muganda we n'amusikidde asikira ne mukyala we, naye nga mukyala we ono gwasikidde amusikira n'amutwala ng'amutwalidde ku mahale ag'ono omugenzi n'okwogereza kw'omugenzi, era nga tewaliiwo kwesalirawo. Ebyo Obusiraamu bye bwajja okutuggyako. Tubyewunyiza bwereere. Mu Buganda tulinamu omukolo gw'omwami ng'afudde, ogw'omukyala okusiibula bba. Genda osome ekitabo bakiyita Abaganda ab'edda, kyawandiikibwa Dr. Adam Kimala, isaawa eno mulamu, akola Kampala Hospital. Genda osome ekitabo ekyo olabe enkola za Buganda n'ennono zaffe n'emikolo emyekusifu bwe gikolebwa. Genda osome ku mukolo oguyitibwa okufugika omwana mu Buganda. Guli wansi wa topic gye bayita okukuza n'okulera omwana. Gulina bu subtopics, mulimu ekigambo okufugika omwana. Genda okusome olabe bakikola mu Buganda. Genda osome ku mukolo gw'okwabya olumbe mu Buganda, nga tetwogedde ku bino bya mimwa, twogere ku mikolo egiriko obujulizi obw'obuwandiike. Genda osome ekitabo kya musajja mukulu oyo kya yero kungulu, kiriko omusajja mukulu ng'akutte effumu yeesibye olubugo, bakiyita Abaganda ab'edda. Genda okisomeko. Genda osome ku mukolo, ku mulimu gwa ssenga mu kufumbiza omwana. Genda okusomeko. Nga tuvudde mu bino ebyokwogera, genda osome ebisome ebiriko obujulizi obuwandiike. Emirimu gya ssenga okufumbiza omwana omuwala. Bw'ona bisoma ebyo n'obisoma with a sound mind, ojja kukakasa nti Obusiraamu ye kalica yokka enzijuvu etaliimu mawumuukirano. Ennono zaffe zonna yadde tuzaagala nnyo era tetulizeegaana, zirimu obunafu, ate obunafu obwo busuubirwa olw'ensonga tezaava eri Mungu, okuggyako nga gwolina obujulizi nti ennono ze tulina zaava eri Allah yazituteekerateekera.
ebyo bitutawanya mu Buganda. Tulina omukolo mu Buganda gwe bayita okujja omugole mu kisenge. Tulina omukolo ogwitibwa okuzza omuzigo. Ebintu ebyo byonna mu kitabo ekyo mwebiri. Okuzza omuzigo, tuzza tutya omuzigo? Saba nga jala jala watutaasa. Genda osome ku mukolo gw'okwalula omwana oba okwalula abalongo kubanga yajawula okwalula omwana omu n'okwalula abalongo. Genda okusomeko n'ebirala bingi byetuwangaaliramu mu butamanya nga senga Mungu akuwadde neweewa obudde n'obikolako research n'obisomako ojja kulekerawo okuwakanira byotamanyi. Waliwo omusajja bamuyita Reverend Resco yawandiika ekitabo mu 1962 bakiyita Buganda, ekyomutwe Buganda, wansi nateekayo ka subtitle kaliko ekigambo The Customs and Norms of Buganda Kingdom. Genda okisome ku mulimi Olungereza. Yakiwandika mu 1962. Genda osome ku kitabo ekyogera ku Buganda n'ennono zaakyo n'ennono zaabwo ekyawandiikibwa Saapolo Kaggwa. Genda obisomeko olabe. Okujjako nga bino byewayingiramu ebyobusiraamu byotaategeera, naye ebintu ebyawandiikibwa omwo bikoonagana n'enzikiriza gye wayingira. Olutalo luli abantu wamu, wayingira byotaategeera n'oyingizaamu ebitayingiramu ate n'okalambira nti nja biyingizaamu. Kati ky'obeera olina okukola either otebiri bye walimu byotaategeera oyingire bye wategeera oba oddeyo gye wava wawangaala n'okula n'otuuka awo nga tolina biwundu tokwanga ddalu. Eno teri yakuyita lwampaka, eno gye wayingira wali amateeka gaayo. Kiringa omwana wanaava mu ssomero ery'abantu aba bulijjo ery'Abayisiraamu n'atwalibwa mu ssomero ly'Abasisita. Balina ennyama yaabwe gye bajja okulya buli lwa Sande. Tosobola kubayimiriza girya nagifumba na lunaku olwo okuba nti luweebwa ekitiibwa era ne lufumbibwako ennyama ey'ekitiibwa ku sayidi yaabwe. Kati kolako ekimulya bw'obeera tosobole kulya ddayo gye wava eri gye muli enkoko gye muli omuceere nga mugulya lwakutaano. Bw'owulira nga kikuuma nnyo tojja kusobola beera eno gy'onaalya byotuukaganye nabyo bagwe byolabye nti byebikola bitya byebisaala. Eyo eddiini yaffe y'Obusiraamu tumenyekera bwereere. Allah kye yatukolera ekirungi ekyawaggulu byonna bye tunaawuza bye twayagala twabisangamu mu Busiraamu. Kati bw'olaba nga tebikumala nogamba bye byetaaga ennongosereza ate sibitegeera ate bibulamu, salaamu aleikum tulabyeko nnyo. Ddayo gye wava teri yakugjayo na mugwa. Era leero tulina akabinja ak'abantu abavuddeyo ne beekakasaako nti ffe tuli basamize era ne baga nti tuli mu ddiini ya Buganda ey'obusamize mwe temubalaba. Balina n'omuntu bamuyita oba Saabakabona oba Saabaki abakulembera. Balina n'emikolo gyabwe gye bakola. Genda osomeyo eddiini ate n'ogyagazaaki? Golowooza Abasaabakabona abasomeyo eddiini asobola okutuuka ku ssaawa 7 nawe Saabakabona ayimiriramu kanfune buzi ngenda kusaala nze? Tasobola. Lwaki? Omuntu alina okusoma enzikiriza emu obutekontradictinga. Kakati n'ebyo byonna tubyuli ffe nga Banyankole, Abasoga, Abateeso, Abaganda, Abalangira n'Abambejja, ennono zaffe tuzisuule. Okwanukula nedda, wabula bwe tuba twasiramuka tutambule n'ezo ennono ze tusanze mu Busiraamu ne zikwatagana n'eri gye twava. Ate ze tutasanze awo we wali okwawula eyajja mu Busiraamu n'atajjamu. Bw'oba okakasa nga watunulamu ng'olaba ennono eziri mu Busiraamu ze zigenda okukumalira okuwangaala obulamu obulimu ensa, obulimu empisa, obugenda okutuusa mu maaso ga Katonda ng'akusiimye,
guma ne zino z'osanze eno kubanga nzijuvu n'ate eri ezeringa zinnuma nnyo otulabyeko nnyo genda okoleeza eyo ezeeno zikola eki zireke tojja kuzisobola zirekera banaakola ki bwe busiraamu oba asoma olungereza weddayogera bwezi ku Google otekemu ekigambo what is Islam ejja kuleetera ekigambo Islam is a total submission to the will of God or to the will of Allah. Ajambe mulemu kigambo Islam is a total submission to the will of Allah kitegeeza ki total submission to the will of Allah kwewaayo total submission kitegeeza okuwanika mpanise osurrendarinze you have surrendered everything your entire life and living oluvanyuma lwokusalindalinga to the will of Allah n'osigazaawo ekyo kyokka Allah kyakola ki kyakkiriza okujjako ng'omuwuliramu akagamba nti naye nnuno n'ozisigaza okujja nga byewayingira tiwabikola ki banange tiwabitegeera buli kimu kitadde nsigaza ebyo Allah byakola atya byayagala mu ebyo byayagala ojja kusangamu ebimu ebiri in the perfect reflection of the life you used to live mu bulamu obukadde ojja bisangamu ebimu naye olina byotajja kukola ki nga bwolaba munaffe mutugambye bwana Yosefu ne tumutuuma Yusufu n'asiramuka ne tumugamba nti munnange musiraamu teriiyo kuwatiza baana naga nti nze munnange engeri gye mbadde ndaba obusiraamu nga mulimu okuyisa obulungi abakadde bukkiriza okuwasa nze nno nabadde nsuubira nti n'okubatiza kukkirizibwa naye okuba tekuliimu nkutadde nkuleseyo eri gye nava kubanga nakola ntya olwo aba yasiramuka naye bw'atandika otubuuza ebitajjansa abantu bye babuuza ebitajjansa ebitegeeza nti byalimu tabitegeera avuya buvuya obusiraamu n'Obuganda kyekyasooka kakati kanjagala kubuuza omanyi mumukyali bana njagala kubuuza obusiraamu nabayingira kunsuuza byange kyennyini kyobuuza ye ansa wayingira obusiraamu okusuuza buli kyewaliko oba olaba kyali kirungi ekimala ate newanoonyayo ki omuntu afudde mu ssomero ly'Obuyisiraamu n'agenda mu ssomero lya Kereziya ekitegeeza agenza okuteeka ku mizaani ng'essomero lya Kereziya likira era lisinga essomero lyaki essomero ly'Obusiraamu lino lyagenzeemu ery'Obukristaayo lisinga essomero ly'Obuyisiraamu ate kati bamugamba batya nti munnange nazzikuno waneeno tukeera kusooka kumala kusoma mu gigi bwe tugumaliriza ne tusembera bwetumaliriza ne tusembyayo okusoma sapule mali omutuukirivu emirundi 1500 awo netuleka tugenda muki nobuuza ekibuuzo obusiraamu n'obukristaayo kyekyasooka mu Uganda nebakutunuulira nomaliriza ngaobuuza nti naye kakati nazza mu ssomero lino ly'obukristaayo okunsuuza busiraamu oba gwadde osuubira ki bwolaba nga twagala kubusuula naye eri kola otya naye eri awakusingira teriyakuyise teriyakuleesa emisingi ate neri lyobadde obadde obeerayo olya onywa otunoonyako ki n'obusiraamu okufaanana ab'Uganda nga tumaliriza olwakadde buli kibuuzo tulina kibuuza busiraamu ate buli ansa tulina gifunamu ki otubeera nga twakola tutya twasiramu tuzadde abaana babiri bebayita abalongo oba twins tukoole tutya gwe mukulabako tubuuzaani tubuuzaaniga omaze ozaala abaana babiri ebiddako nebigenda okukolebwa olwoza nakubyuzaasi gwe ngaomugamba olina kubibuuza eno mu ddiini gye wayingira kyeddiini eno egamba etya ekola etya tukoze tutya
nzizeeko ki kola ebyo bimala. Nate n'abasenga bange baŋŋambye, bajjajja bange baŋŋambye, bankubiriza ne baŋŋamba anti bali eri ebyeno tebabikola ki. Olinga bwolaba omuntu wanaava mu famire y'obukristaayo n'asiramuka, bwamala okusiramuka n'azaala omwana, olumaliza okuzaala omwana n'agenda mu bajjajjaabo oba bakitaabe abakristaayo ababuuze biki byalina okukolera omwana ono. Gosumira bagenda mugamba ki tumubatize, bamusomere esakalamento, tumusomereyo esapule ekiro kiramba, abeere omwana ow'omukisa, kubanga ekyo kye bamanyi. Ate obuuziza abantu abakyamu mu nsonga eyo, bw'oba okakasa wasala eddiiro nodda eri buuza eyo. Abooluganda abalungi, tulina ensi ku mulirwano wano, w'olinnya n'emmotoka n'otuuka, eyitibwa Rwanda. Rwanda evuga emmotoka, naffe tuvuga. Tulina enguudo ezaagala okufaanana ezaabwe zitalina nnyo njawulo mu standards n'ebirala, naye yadde zonna nsi, era buli omu kyalina kiyitibwa driving license. Envuga y'e Rwanda tefaanana nvuga ya Kampala, kulyo nga toli muvuzi wa motoka, toli pe. Waliwo kyokola e Rwanda mateeka gaabwe nga ogenda kuweebwa tiketi, yani ogenda kuweebwa ekipapula, naye ate nga okikola mu Uganda n'okikolera mu maaso ga wa traffic si musango. Twagaddemu ki? Bwe kakutandanga n'osala booda n'ova e Rwanda n'osala booda y'e Gatuna n'oyingira Uganda, amateeka g'e Rwanda mu kuvuga emmotoka galekeewa. Bw'onooleeta ekimama n'olumanyimanyi nti nze nja kiipinga lefuti kubanga gibadde tugikiipinga e Rwanda, loole egenda kukuyingira bakokote ku kolansi kubanga wasaze eki. Era tugenda kuyimirira okutandika kutawanya abantu ng'e Rwanda tukiipinga gundi, ng'e Rwanda tukiipinga mukono gwa lefuti. Lwaki nammwe temukola bwe muti gwa right? Ate nammwe lwaki nammwe temukola? Wasaze eddiiro. Nze mmanyi kukiipinga right, kikukoddeyo. Tuyambe byambi kikokola teryakuyise. Ne Munnayuganda asaze booda n'ayingira Rwanda, leka kuleeta by'e Rwanda bya Uganda. Rwanda tebakkiriza muntu kutambulira motoka erimu ttingi, era obubeera ogenda oti ku booda bagambirawo ebyo byuzeemu, bajja kuwa tiketi zotamanyi muwendo, tulina otambula nga tukulaba. Leka kuleeta lugezi lw'e Kampala. Ffe nga twezivuga ogenza okwereetera bizibu na kuleetera abantu biki bizibu. Twagaddemu ki? Bw'osalanga eddiiro, amateeka g'eyo gy'olaze gegakufuga. Tonaawuza byawa? Bw'olaba nga tojja kusobola kweresa tova wammwe, beerawa? Kiddamu omuntu asobola okulivinga obulamu bwe mpaka wava mu nsi n'afiira ku myaka 9 oba 10 n'ekikumi akisobola, nga Muganda talina nzikiriza yonna yasoma asobola. Era bajjajjaffe bangi bawangala bwe batyo nga talinayo ddiini yonna gyakuzaati, ne bazaala bajjajjaffe abapamba kitaffe abatuzaala tebawangala. Era amaka gaabwe gakyalina background y'empisa. Oba osiramu sekola otya? Okusiramuka kitegeeza nti byonna mbitadde nziza obusiramu bunnamule, sikyamangamanga, sikyalina walala wenkola ntya entunula. Ate munange ekisinga okwewunyisa ne mu Buganda mwekiri, obeera nga osazeewo
kutambulira ku nnono za Buganda ate tokkirizibwa kutuleetera kutunaawuliza nnono z'abalala. Kambawo ekyokulabirako mu Buganda omwana omuwala awasibwa tulya nnyama. Baleetanga kibbo, ekibbo nga bataddemu ennyama bagisibye mu ndagala gye bayita ettu n'ekita ky'omwenge. Tulefena ebyo bintu bibiri ketonyeka gwake tebyabulanga mu maka ng'omuntu agenze okuwasa omuki omuwala. Etulya ennyama ensi olwokgenda ng'ekula lyasigalawo naye lyagejjezebwamuko ne lifuulibwa ekiki ekisambi. Ekisambi kineeno bannange n'omala owasa omukazi mu Buganda nga tukitutte. Omukyala bange mukuma era kabonero akalaga nti omusajja jjaba muzibu tajja kulamba waka. Tulefena eyo ennono ya buki, eyo ennono yaki. Njagala okwate ekisambi ekyo kyekimu okitwalira Abannarwanda. Obanga aleese mayiti osukka n'omuntu abasalidde mayiti n'ogibaleetera abantu bakyusa ne feesi ne bawandula n'omwandula abatakaabamu abakuluusi ne batambula ne bagenda nebaganaokutamga nemutubuulira. Tulefena olwa kalikyaz okubanga zaaki era tojja bintu mu kalikya ya Buganda n'obitwala mu kalikya eyo, era tojja bintu mu kalikya y'eri n'obireeta mu kalikya yawa. Abanyarwanda babeera bawasa balina ekintu kye bakwatirako we bati ebyanzi simanyi bakiyita bati kibeera kiwanvu bwe kiti tebakuteekako ebyanzi nga bibanga babina oba mukaaga mukyegede ne babikkako n'akatimba wekaka. Tugenda saidi zerwanda eyo kuwasa nga batuwa omukazi nga bakituleetera bakireetera mu konvoyi. Abasajja bajja nga bamaanyi nnyo nga beesubudde essuuka bakutta emiggo bataddeko n'obukofiira ne bakyogerera ebigambo nga biyitirivu ne bayita omukole bakimukola batya bakimukwasa. Otwamalirizo kitukwasa nga omanyi safaari yali ewala abantu babaddeyo ebbanga nga tuvuga twakireka munangani mu tenti nga tujja e Kampala. Baakubira omugole essimu kola buli kimu nga tuli Kampala naye nona ate gwe kennyini simanyi Abanyarwanda bakimanyi kibeerawo nga kiwanvu wekiti muti nga bakisibyeko ebyanzibwe bye tebyamanya aga kineeno mu nnono zaffe kyakitiibwa nnyo era gwe mukolo gw'okwanjula n'okuwa omukazi. Teyaddayo omukulu n'agivuga bupya agenda nno n'ekinankani. Tulifena kakati we kibeera nga kyekiwasa omukazi erwanda lwaki mu Buganda tokireeta ng'onoowasa? Munange n'Obuganda tebwagala shiriki, tebwagala kugattako. Abaganda bagambe leeta kisambi leeta naki ate obugattako era bw'okireeta tebakikkiriza Abaganda bagamba nti ebyo tetubimanyi bikola otya bizeeyo eri. Gwosobola okukwata omwana w'Omuganda n'okugamba nti genda kusala mbalu oba omukozeeko shiriki omunene akubalwa kujja ne Buganda toyingizamu bitali byaki byabwo. N'Obusiraamu obukola ki? Ebyo batuuke no ku Busiraamu ate ne baagala okuleetawo embeera Obusiraamu bwafuuka ayagala yeekolera byayagala self service. Temutukira gukako nnyo bamukyali baana bato mumanyi ki mwalabye ki tujja bikola nebino tujja bikola ate tujjasigala nga tuli Basiraamu
tusaba tutaasa ebigambo ebyo ndabe nga bwe tunabyogera mu mbeera y'omukwano n'okutegeeragana birina kyebigenda okusembula kinene nnyo mu ndaba y'ensonga ezimu ezibadde ezizitoye gye tuli naye nga zizitoyedde bwere. Tusaba Allah atuwa obulungi. Eyo konsepti y'eddiini yaffe teri atuleese lwa mpaka, teri atujje ku nkola za Buganda lwa mpaka. Tule ffenna zonna zoyagala okusigaza zisigaze kubanga oli muntu mukulu, wabula bw'oba wasiramu kasigaze ezo ddiini gye wayingiramu, enkola gye wayingiramu zekola etya zekkiriza. Bw'okukuba n'oga nti nedda tekijja kutwetaagisa kutugamba nti sisiramukanga, nga bw'olaba munnaffe ono atugambye nti nasiramuka naye nafunye omwana tugenda kumubatiza ne tumugamba nti okusiraamu temuli kubatiza, n'awalira n'agamba nti nze nja mubatiza mwagala era oba temukola ki temwagala, tatwetaaza kutubuulira nti siri musiraamu, wabula ffenna abaliwo tukakasa nti si muki tannasiramuka. Naawe okukalambira ku ebyo ebiri mu nnono z'Abaganda obusiraamu ze bugambye nti ebyo mu busiraamu tebiriimu, nga bitambulira mu direction ya kusinza, kubanga waliwo ennono nga ziri mu mbeera y'abantu obulamu bwa bulijjo, naye waliwo ennono nga zitambulira mu direction ya kusinza, ne bagamba nti ebyo mu ddiini tebiriimu, n'obiremerako. Kabonero akenkunala kalaga nti tosalanga ki tosalanga ddiini. As simple as that. Obwo bwe busiraamu eyo eddiini yaffe. Allah tatuteekangako ku nkola y'Abawarabu, tuli ku nkola ya buki ya busiraamu. Allah byegaana Abawarabu yabigaana Abaganda, yabigaana Abasudaani, yabigaana Abazungu, yabigaana Abasebbeyi, yabigaana buli muntu. Allah teyataliza, ate bye yakkiriza yabikkiriza buli muntu. Abawarabu balina okuziza ebintu ebimu nga tebabirya nga olaba mu Buganda, era Mungu yabuza mu Qur'ani nti ebyo bye mugaana okulya mwaba bitonda oba babibagana be babitonda, oba balinamuko omusyaraka okukwataganya n'okugatta amagezi ne Katonda nga bitondebwa. Ebyo Katonda n'abikola atya? N'abitugaana ffenna. Nga tumaliriza, tetulinaayo nkola mu ddiini yaffe ey'obusiraamu nga nkola y'Abawarabu teriimu, wabula buli kirimu Katonda yakitussaamu nga ky'abantu bonna. Kyova olaba Allah atukolera kalcha y'obusiraamu eno benzikiriza y'obusiraamu ng'ejja mu buli bantu mu nsi yonna, kubanga yatukolera enkola ng'eri universo, ng'erina ekkola etya, ng'erina okubuna. Kyenkomekereza nakyo, mwewale okwerimbika mu maduwa aga40 agabaayo ku makya ng'ekiro musooka kusamira. Bwe mubanga mukakasa nti eyo nnono nnungi nnyo era terina mutawaana, baseeka bwe batandika bwe bati ku makya ng'abantu bajjudde, baseeka mubayimirizeemu kuba mu bannyinimu baga tusooke tumala okukola emikolo gino eno abazzukulu bagimanye n'ensi ekikola etya ekitegeere, musumike muggyeyo ebigali, muggyeyo embugo, muggyeyo amafumu, mukube eŋŋoma, mufulumye olumbe. Oba bibalirizanga abantu babirabe mubasomesera oba bibasomesa ekiggwanga gambe nga baseka nti fazal mugende mu maaso, kawaire akasooka kawedde ne tugende mu maaso nebino. Kiki ekibikozesanga abantu ekiro nga beekwese ate ne batimba abantu ebbula ku makya ne balaga nti basiraamu? Tusigazeeko ekimu, tukolenga olumbe nga mu ngeri yonna lumale omugenzi n'abaana be.
tuleme kutabika bitatabikika. Bwe tuba tusazeewo okusiramuka kitegeeza nti byonna byendabye eno ewaffe gye mbadde tebimala, nsaze eddiiro nzize mu busiraamu, ate leka kuba nkyukira kusanga ate mu bye wavaamu. Obeera munnanfuusi, obeera munnankwe, yimirira ku sayidi emu, ojja kuwangaala obulamu bwo mirembe n'abantu oleme kubatawaanya. Tusaba Allah jalla jalaaluhu ebigambo ebyo bituwemu obulungi n'omukisa, ate abeere mujulizi nti ebigambo bino bituusizza gye muli. Ffenna bitukwatako, teri gwe bitakwatako, wabula ffenna buli muntu birina engeri enjawulo gye bikukola ebimukwatako. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atutaase okumugattako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye. Tusaba Allah jalla jalaaluhu ateeke mu mitima gyaffe obusiraamu bwannamaddala. Tubegeera Allah subhanahu wa ta'ala atutaase amawummukirano. Tusaba Allah jalla jalaaluhu aleme kutuswaza na kumugattako ya rabbal alamin. N'abaana baffe abataase okumugattako ne bakadde baffe, tusaba Allah jalla jalaaluhu atugye mu nsi nga tuli basiraamu. Tumwegerera Allah subhanahu wa ta'ala atumatize era atukkuse n'ekyengera ky'obusiraamu. Tuleme kutunoonyeza nnongosereza ndala yonna. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atulage amazima nga mazima n'okugagoberera, atulage obulimba nga bulimba n'okubwewala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akume ebitiibwa byaffe, aleme kutuswaza ku nsi n'enkomerero. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire obusaasiro olw'enjawulo olunaku olugenda okwongera nga obwongedde leero nga tugezibwa maaso ge. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum